Prose Nanyonga wa myaka 31 nga mutuuze w'Empererwe. Ono maama w'abaana babiri balabirira yekka watali mubeezi ab'enjogera ennyangugu bayita single mother. Nanyonga y'omu ku batuuze abaakosebwa enjega ya kasasiro eyabuutikira abantu b'ekiteezi eyaliwo ku Lwomukaaga nga 10/8/2024. Yafiirwa buli ke yalina era y'omu ku baabudamizibwako mu weema ezaateekebwa ekiteezi nga n'abaana olwawummula baba musanze eyo. Ne mmala mu kiteezi we baali batukampinze emyezi 2. Kachiteeze mukubi yali traumatized, talina kyalina, talina kizigo, talina yadenika, talina paadi, talina kintu kyonna. Abaana ne mbajjayo. Mu weema yavaayo gavumenti ng'ebawaddeyo kasente mu 11/2/24. Gavumenti we yali etusiibula yatuwa miliyoni 2. Kyokka abatannavaamu nsisi agenda okuwulira ng'alina ekinyama ekimuzimbye mu nkwawa. Kino kyamutandika mu January 2025. Okujja kw'ekinyama kwamutandiikiriza na mukono kumusiiwa oluvannyuma lw'okuggyibwamu enkola y'ekizaala ggumba gye yali akozesa. Kano kafamire kano kati we nagenda ate no samala nako bbanga omukono ne gutandika okunnuma ndowooza zaali mu weeks nga 2 ne ngamba mukwano gwange nga mukono nga gunnuma neenzaayo ekkomamboga ne bakajjamu. Kye ndowooza nti oba ke kaleeta ensanjabavu. Eriye yamutemyako nti ejjinja balongoosa ebinyama eby'ekika kino kyokka agenda okutuukayo ng'ensonga za buseere. Ng'ekifaananyi baŋŋamba ejjinja kya 5,000 ate nagwe nakubirako naŋŋamba emulago kya 3,000. Bwadde emulago omusawo n'akimulongoosa ogwasooka. Okusisala okwasooka ne kiremerayo n'asalako kipiisi n'agamba kiremeddeyo kinene kiri wala. Olwo ensimbi zitandika okulugenda era gye byaggwera nga bakamutemye nti kansa. Yali ansabye 3,000 naye yamala n'azikendeeza olw'ensonga nti omulimu gwali tegukoze teguwedde. Ate ekyokubiri mu kutwala ekinyama ekyo mwennyini ye yasasula wansi ne bakikebera. We naddayo n'aŋŋamba mulimu kansa, akawuka ka kansa. Yayisibwa mu mitendera gy'okuwandiikibwa mu butongole ku ddwaliro lya kansa emulago. Okwandibadde okubimalayo ngende nsinkane senior doctor, ate we natuuka wa senior doctor n'aŋŋamba nedda ddayo okola ebbeere. Tuyinza okulowooza nga ne mu bbeere akawuka kakola ki kaatambula. Nga bwe kyateeberezebwa ebyava mu kkeberebwa byadda biraga nti n'ebbeere akawuka ka kansa kaalisensera dda. N'aŋŋamba naye kiba kirungi ne tulisalako ne tutangira. Ne mugamba we mba nga nsobola okubeerawo mbeere n'abaana bange siina buzibu. Yasalwako ebbeere nga muli afunye n'essuubi nti mu kulisala n'ekinyama kigenda kuvaayo naye si bwe gwali. Ne mbagamba mwaŋŋambye mwannongooseza naye ekinyama nkola ki nkibuulira. Ne baŋŋamba twakiggyeeyo. Oluvannyuma waayitawo wiiki 3 ne baŋŋamba twali tetusobola kubuulira nti ekinyama twakirekayo. Senga twakugamba kyandibadde kibi naye ekinyama twakirekayo lwa nsonga senga twakigenda wala omukono gwandigenze n'obulamu. Ekinyama okukisalako balinga abaatanula ekitanule. Kyaddamu ne kigira kuba kati olaba luli kyali tekigasse mukono kati kyagatta omukono eno waggulu ne wansi. Kinene kiri muli wano tewulira tekizimbye naye kyasobola nti kugolola mukono nga guno nkola ki. Nsonga kiri kyagatta waggulu n'eno. Okuva olwo obulumi bwayita mutabwagaliza muntu yenna era okutwaliriza akadde ng'ayogerako naffe yabadde ayisaawo akabanga n'abaako ebirezi bye yeekatankira okufuna ku buweerero. Neebanziza mu theatre era tebasobola kimalayo basalako busazi ne bakirekayo. Ono okwandibadde ng'okukalirirwa mu kyuma alina kuteekebwako ccupa za ddagala omugatte nga zirina okuba 5. Ez'amazzi 2 n'ez'eddagala lya kemo 3. Eddagala eryo ndifuna luvannyuma lwa wiiki 3. Kati baagamba eddagala eryo lye lirina okuba nga batta emirandira gye kisimba. Eddagala erimukubwa ebiseera ebisinga kubaako lyatasobola kufunira ku bwereere ku ddwaliro ng'alina okulyegulira kyokka ligula buwanana. Naye ezo ez'eddagala kuliko eccupa ekika kimu ekyo kye tulina okugula. Mba neetaaga miliyoni 1.3 eryo eriri ku ka aro. Bakugamba kunoonya ekitundu naye nga mbutufu tolinawo ogenda kukola ki kuzijja. Natuuka n'owaayo ekifaananyi kyange ku kyalo. Bansondere ku ssente. Okumukuba eddagala buli luvannyuma lwa wiiki 3 nakyo kiriko ebbanga ly'alina okkikoleramu.
nkola cycle 6 nengenda ku CT scan. CT scan ebera ya mitwalo 5. Kati awo n'ogenda n'olaba dokita. Kati dokita n'akugamba kati either okunzizaayo okunnongoosa oba okunzizeera ku ddagala eryo lyennyini eryo. Oba the other day yafunako kati asigaddeyo session 5. Essaawa eno talina kyasobola kwekolera. Ayimiriddewo ku bakyala babiri abatamulinaako Luganda yadde nga bakikola lwa mukwano. Yali customer wange mu salon nga kyemwagalako oba alina ssente oba talina ajja wange. Eddagala lyaliko ly'amaanyi, liyina side effects nnyingi, oba wakava wano nga diuretinga nga kubira nti ate kati avomitinga, oba okyali temunamala kumanya kye tukikwasaganyiza tutya nti mpeddemu amaanyi. Tuyita mu buzibu bungi naye weetuli kubanga naffe tuli bazadde. Kati bamuwandikirako ku ddagala lyennina n'olimuwa. Wabeera ne very bad pain n'omuwayo ka pain killer n'omukubayo kayiso. Abaana bwe balwala abandeetera ne mbajjanjaba but free kubanga talina ssente. Awo be bafuuka bamaama, be bafuuka famire yange. Abakyala bano be bamuggyako n'abaana be yali akuumidde mu weema mu njega y'ekiteezi okubalabirira n'okubaweerera. Era bwe bawummula nga bagenda ewa maama Dota. Nansonga sirina busobozi. Abagenda. Balibadde basasula mitwalo 25. Nagaana osasula emmere neŋŋaana osasula obuugi. Mu kiseera kino be basasulira Nannyonga enju wasula okumuliisa n'okunoonya ezigula eddagala ly'okumukalirira kyokka nabo embeera ebayinze. Renti ya wano ya mitwalo 15 naye nga nayo kutuyamba. Omwezi ne gutuuka nga batubanja ne twogera ne Landlady. Oluusi atusalira n'atugamba bannaaye muleeteze mulina oba ogwo n'agutusonyiwa. N'ebiruma okuba nti omuntu eyali yeesobola okwekolerera okulaba ng'osobola okuwa abaana bo kyowali osobola ng'olwaliro tokyasobola. Banyambeko okungulira ku ddagala n'okunsapootingayo alina kyalina ebyokunywa n'ebyokulya ne school fees w'abaana bange. Olunaku lw'enkya lindirira emboozi y'abakugu nga balambulula engeri omuntu ayita mu mbeera ng'eya Nannyonga ey'obulwadde obutawona gy'ayinza okufunamu obujjanjabi okukkakkanya obulumi.